Mu lutambi luno okuleetedde ebbaluwa ya Ssekabaka Muteesa I gye yawandiikira n'abakyala w'e Bungereza Victoria ng'amusaba okumuweereza ab'okutuyigiriza eby'amagezi. Era ng'omuzunzi Stanley yali musaale nnyo mu kuyambako Ssekabaka Muteesa okuwandiika ebbaluwa eno. Yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Apuli mu 1876. Era yawandiikibwa nga basinziira mu lubiri lwa Ssaabasajja Muteesa I olw'erubaga mu kisenge ky'abagenyi. Ebbaluwa eyo ensoma bw'eti: ya Nnaabakyala Victoria ne London. Kabaka w'ensi z'e Bulaaya ze mpulira. Kuwandiikidde nga nkusaamu ekitiibwa ekingi awamu n'abantu bange abalangira n'abambejja. N'abataka abakulu b'ebika bonna ab'ensi yange bantumye okukulaba nga nkusaamu ekitiibwa kingi. Nze awamu n'abataka bonna ab'ensi yange Uganda n'abalangira n'abambejja. Nsinziiramu abo nga nkuwandiikira n'obwesigwa obw'amazima agalituusa ensi yange ku mutindo ogw'amagezi ng'abantu b'ab'e Bulaaya bwe bali. Nsaba ompeereza abakugu mu by'amagezi bajje bayigirize abantu bange bonna eby'amagezi gonna agammwe ge muliko ne ge mulibeerako. Ompeereza ng'abantu ab'amazima ddala abatalirya mu nsi yange lukwe, n'okuvulugavuluga abantu bange mu mpisa embi wazira okunnyamba nze n'abantu bange bonna okufuna amagezi agalinsobozesa okufuga n'okukuuma ensi yange yonna mu ddembe. Ompeerezanga ne ku basomesa b'eddiini tegeere Katonda. Muteesa I yassaako ekyenkumu ekya kkono. Okusinziira mu bbaluwa eno erinnya ly'ensi yattu Uganda lyava dda, wabula lino lyakozesebwanga abazunzi abaali bakaluubirizibwa mu kwatula ekigambo Buganda. Kyokka bambi Muteesa we yali ayita abazungu okujja kuno bayigirize abantu be eby'amagezi, yamanya nti ayita bakoloni abaali bagenda okuwamba ensi ye. Tokakasanga ekintu amangu ng'opapiirira malanga akulowooza nga n'olukiiko olumanya. Omuzungu tomutyanga nnyo ng'opapiirira mutye ng'oli mugumu nga nze bwe ndi kitaawo.